betuyita abasenze. Wakyurura mbweno okitegedde. So ddayo osome ebyafaayo bulungi kuba tobimanyi. Olwajja buzinga sirwajja okwota onoonya bubudamu. Akatambi kawanvu nnyo sijja kukamalako. Kankudde na wana mukulu. Wayogedde bw'oti. N'ebemengu babalimba babeera mu kubaguumaza. Radio y'obujaja ebiseera ebisinga bungi ebalimba. Kati bano abamayiro bali abakanaana ako kanaana kamu ako kumugamba kanaana nti abanaku babonaabona. N'olwekyo olina okutaasa gwe gavana, olina okutaasa bano abanaku abasenze babayita basenze. Nyongera okujjukiza mukulu Nyando Yosoferi sirwajja okwota yajja okunoonya obuddamu mu Buganda. Ettaka lya mayiro akenda weeriri n'ebiryogerako weeri gwe lyoyisa akanaana. Gwe ne bw'onookyusa buli kimu n'okikyusa ettaka lya mayiro akenda erya Buganda weeri n'ebiwandiiko weeriri. Gwe b'oyita abasenze ffe Abaganda tetuli basenze. Tetuli basenze. Tetulina we twasenga kuva walla. Twasangibwawo. Ompulya bulungi nnyo. Mwe basenze era muyitibwa baseddekezi. Mwajja kuseddekera oluganda oluwulira Nyandwe. Bw'oba omanyi nti toli Muganda ng'oli mu Buganda oba Muganda yakuguza ettaka oba wasenga busenze oli musenze oli museddekezi wajja kuseddekera. Gwe ne bw'onookayita akanaana oba akenda weekali ebiwandiiko weebiri. Osigazza emyaka mpa wekaaga. Wenna oyogera ng'amize ice tubes zikunyogerera mu kamwa kubanga obudde bukuweddeko. Ekikutte obudde tetumanyi kigenda kubeerawo nkya. B'osimidde obunnya bagenda kubeera wa. Buli Muganda ne Munnayuganda yenna olina ekiwandiiko ky'ettaka ly'onkusaba tokiyuza. Sigala nakyo. Bakuzimbiddeko faamu, bakuzimbiddeko guloofa, bakutereddeko amaduuka, bakutereddeko buli kimu. Nakugamba nti buli kyapa kyonna ekiri mu Uganda kiriko maama waakyo kye tuyita mother title. Oyina kulwana bulwanyi tukyusa abaseddekeza bajja okuseddekera tweddiza eggwanga lyaffe. Nyando Yosoferi nsobola okukujjukiza nti ne Sitaani bwe yali mu ggulu yalowooza nnyo nti ebintu bye yakolanga yali ayamba buyambi Mukama Katonda. Naawe ebintu by'okola essaawa zino wattolooza nti oyamba bannayuganda. Toyamba bannayuganda, bannayuganda yebakuyamba okubeera waawo. Obudde nga tetumanyi oba tutuuka mu mwaka ogujja nga wooli naye wandikemekkerezebwa ng'ofuuse nga Sitaani eyalowooza nti mu ggulu ayamba Katonda okubeerawo n'okumukolirako emirimu. Okitegedde mukulu. Nyongera okukujjukiza Abaganda tetuli basenze. Ekyo kitegedde bulungi nnyo. Njagadde okusomesa otegeere abasenze betuyita abaseddekezi nga naawe mwogo wajja oseddekera. Yensonga lwaki waseddekerera eri gye wayite wamwe ankole waseddekerera mu Buganda n'abalala. Make sure Abaganda doesn't get numbers. Ozimbye ku Ntebe Road, osula Kololo, make sure Abaganda doesn't get numbers. Okwata taxi ofuluma Buganda, then yasamiranga kugiga kalo ke batadde ku mudala ng'ensira zikagendamu. Oli ku ttaka ly'Abaganda kwoliiridde kwogejjedde amatama kwesigidde bizigo n'oyeruka. Make sure Abaganda doesn't get numbers. Amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Nkiddamu amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Buli kimu kikole ekitutuusiddwako tujja kikumira. Obudde bugenda okujja nga tewakyali gwe tuttira ku liiso. Nazzikuno bajjajjaffe baatugambanga bw'osanganga omukadde ejjobya ng'anoga ejjobe lye tomunyiganga kubanga osobola omujja ku mulamwa wattu ejjobe n'alinoga bubi.
oli ku baganda obatawaanya naye bamanyi ensibuko yaabwe amazzi tegasibibwa kkubo abaganda tuzibwa kkubo era otuyambye nnyo mu kutunyigiriza okutegeera nti buli ggwanga eryali lifuzeeko eggwanga eyo litunyigiriza okutuusa we tukoma nolwaliro tutegedde olwaleero ndi mu kwogera enkya nnyinza okuba siriiwo ng'ejja kubeera yaboogera n'okusinga nze naye nze njagadde okutegeeza ekitwawuza emitwe n'okutegeera y'ensonga lwaki kwetuli njagala ondeetere bamufaanaganya emitwe n'obuwangwa n'entegeera ng'asobola okujja n'akola puroguramu nga bwe njikola okumala essaawa 2 ng'ekigambo kyayogere takizeemu kyekitwawula y'ensonga lwaki abaganda mubayita bayaaye mpulidde bulungi nnyo zezo ensonga naawe tuvuddewo budde bwe butambula tebulina buzibu bwe tumala okuvaawo awo njagala okwebaza abantu ab'enjawulo abakola emirimu gy'okukola okunoonyereza n'okukola buli kimu ekyetaagisa ekigambo nnyando ekyali mu kkolo lwala bakiyita sabotage and overthrowing bakiyita okukyankana n'okujja obuyinza ku nnyini bwo kyali mu kkola ekintu ekyo omugenzi Milton Kawenkene Obote yakikola lino eggulire eryafulumanya ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga lwali lwa mukaaga 16 ku muko ogw'amakumi 30 eggulire baliyita the people mwalimu akawaira akagamba Buganda sprint up Obuganda bwawuddwamu naye ngenda kusomera wano mu kawairo kano mu bintu ebitone nnyo obiwulireko era gwe wasoma gwaddira mu bigere yakolanga bw'ati yagamba mu ggulire kansoke ndi kuddiza wano lira bulungi nnyo oliraba eggulire eyo abantu balina kyenkugambye totawanyaga muganda atereka buli kimu akirina gana amawulire badoma nti gyegali mukawaayira akamu Obote yagamba wati we cannot allow the people who used to hold offices in the names of Kabaka and Katikkiro to remain ministers. That means that the central government cannot recognize the gentlemen who are still in the Mengo as ministers. They cannot be ministers until the Katikkiro is present, and the Katikkiro cannot lead the government until the Kabaka is present. Kakakudde mu Luganda. Milton Kawenkene Obote yagamba nti bo nga bo tebasobola kukkiriza bantu kweyambisa yafesi n'amanya aga Ssaabasajja Kabaka saako ne Katikkiro okusigala nga baminisita oba nga baweereza emengo nti na gavumenti yabwe tesobola kikkiriza okweyambisa ebifo ebyo mu mannya g'abantu abataliiwo okutuuka bo nga bakomyewo kati okozeseza nabbusa okutwala abataka ab'ekiwaani okozeseza mayiga okutwala administrative wing political wing Ssaabasajja Kabaka ne mu writing off. Does that make sense? Don't you see that there is no difference between you and yours and Obote mu statement eno Obote gyakola kyoli mukolera ddala Kabaka ali luddawa gwe muli mukolako ebikolwa nga temukkiriza nakola statement wadde okulabikako mu bantu oli nabbosa akuwadde abataka ono Mayiga Saloga Mulengejja gwe wa political wing eno yakyankalanya buli kimu okufuga Ssaabasajja Kabaka taliiwo mumukozi buli kimwagala okukola Obuganda buli luddawa kati otugamba otya nti bano bawadde ettaka n'abantu nti Obuganda bukyali okitegeeza nti wawamba dda ono Obote kyeyakola. Tetugenda kulwawaawo kati katuddeko wano mu ddakiika 3 ezisigaddeyo
Nyongera bajukiza nataka kusoma zili 27 za kwa kumwezi ogw'omusanvu mwaka 2025. Nabasomeseza oba nabagambe ekigambo kye bayita keep up with Mayiga. Keep up with Mayiga yenkola ey'ekiguumaaza eraga nti Obuganda n'Obwakabaka bwa Buganda butambula ng'ate entambula egibutambulamu nfu nga ya showbiz ng'etwalibwa Mayiga etya. Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'agibwako obuyinza yabagambirawo olunye nabagamba obuyinza si bulina banzijjako obuyinza. Mwenna ekigambo ekyo mwakiwulira temwakiwa makulu. Yabagamba siina obuyinza babunzijjako. Bwabanga nannyini nsa kugambye siina buyinza babunzijjako, Mayiga ajjawo obuyinza. Mayiga ajjawa ssente ez'operatinga. Ssaabasajja Kabaka yakatuula mu nsoma z'ebyenfuna mmeka. Sente eziddukanya Mengo zivaawa. Mengo budget gyesoma ekola ki era kikyekulaakulanya Obuganda. Wano we tuli kati. Kyetuyita gavumenti obukulembeze obukolera abantu buyise embalira ebikola ebyo ebigenda okuyamba abantu mu kitundu ekyo. Bukyanga Ssaabasajja Kabaka agoba Mayiga n'amusaba Ddamula n'agiremera. Omwami ono agenze ateeka structure ze buli wamu. Nandisuubidde nti ekikolwa ky'abataka kye baakoze abatamanya ngamba Mayiga bonna be yawa obuyinza nti Ssaabasajja Kabaka abawadde obuyinza mulamulireko mu masaza ag'enjawulo okwetola ensi yonna bandibadde baakozedde ebiwandiiko nga bavumirira ekikolwa ky'abataka. Waliyo gomalabe mukungu wa Kabaka yenna yawandiisa ekiwandiiko kakubere ng'ali ku X oba ku Facebook oba okukola akabutambi konna. Manyi mulwawo nnyo okutegeera ebintu bino. Walabyeko omukungu wa Kabaka yenna abambala amajubba oba amaganduula mu Amerika, Canada, Bungereza, mu Europe eyakozeeyo wadde akatambi ak'eddakiika emu ng'avumirwa ebikolwa by'abataka oba ekikolwa kya Museveni wamulabyeyo. Kyekugamba that program go keep up with Mayiga kubanga yakola structure ze nakyo nze nkibasomesa temukitegeera. Nakino kankikutegeeze. Nakutegeeza abaminisita b'Emmengo babawadde emmotoka mpya Black Prado ezimwatira Kawesi bafuna kati $2.5 million. Amasa bafuna $15 million. Amagombera bafuna sente. Bonna bali ku musaala. Bonna n'amasasa bafuna $15 million. Abalangira n'abambejja bagenze ku perolo n'abantu abalala. Siwe giri nti ye. Omwaka guno gwennyini gwe tunanakuba luku mutwe Mayiga yafulumya ensaasaanya oba embalirira ya buwumbi 305. Mu myaka gye yakakola ng'ali Emmengo wali olabyeko embalirira ekole esomeddwa lewako ekintu ekikolebwa. Njagala ombulira essomero lya Buganda nga likoleddwa mu mbalirira yonna eyali esomeddwako oba eddwaliro likoleddwa nga lijjanja abantu ku mbalirira eyo oba oluguudo lwonna oba wooteri yonna oba ekintu kyonna ekiyamba Obuganda obwamu nga kyali kikoleddwa mu nsimbi za budget ze basomye nga n'amasiro gaganya okuggwa. Yino budget ya buwumbi 305. As appointed, the members of the Luchiko assembled at 10 a.m. for the 32nd session. Soon enough, the Buganda Treasurer or Finance Minister, Robert Wagwan Sivirwa, presented the Kingdom's budget estimates for the 2025-2026 fiscal year. The approved budget is expected to be worth 305 billion shillings and focuses on 3 pillars: youth development, early childhood education, and strengthening transparency in the Kingdom administration, as the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga, explains. We passed a budget of 305 billion shillings, and I said still a very modest figure, given the extent of the work before us. But we need to innovate all the time, because we don't collect revenue. We don't have. Because we don't collect revenue. Where did you get that fucking money?
You yourself, you said you don't collect the revenue. Where do you get that fucking money? Sento zijawa. Because they don't collect the revenue. Where did he get the 305 billion Ugandan shillings if you don't collect revenues? Nkakudiremu amagezi gaze. As appointed, the members of the Luchiko assembled at 10 a.m. for the 32nd session. Soon enough, the Buganda Treasurer or Finance Minister, Robert Wagwansivirwa, presented the Kingdom's budget estimates for the 2025-2026 fiscal year. The approved budget is expected to be worth 305 billion shillings and focuses on 3 pillars: youth development, early childhood education, and strengthening transparency in the Kingdom administration, as the Katikiro of Buganda, Charles Peter Maiga, explains. We passed a budget of 305 billion shillings. And I said it's still a very modest figure, given the extent of the work before us. But we need to innovate all the time, because we don't collect revenue. We don't. Video njikomye wano batoyongereyo. Video njikomye wano batoyongereyo. Your program is to keep up with Maiga. Ati olwokubantu Rasande kanzine mundu operesa abasajja kabaka ennyanja yemme nga bwe yimiridde nga bazojjiguza kayanja bisigadde ogwange mangu koze mu dakiika 10 eddakiika 2 zisembyeyo. Watu nsaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka n'omulopera mulage essaawa zino ebifa ku nnyanja ye ey'Emmengo weetuuse essaawa zino na buli kimu ekigenda mu maaso ku nnyanja eno mu programu ya leero. Nga ngenda okuzanya obutambi buno njagala okubaza muzzukulu wa Buganda era omulwanya omusajja omulwanyi Namige Ssaalongo Ssekidde Munde bokkola omulimu guno okuba nti tossa mukono okuba nti ekyokulala bakulaze engeri mbu President Yoweri Kaguta Museveni gy'operatingamu ebintu bye nti ensangi zino yagenda n'awamba buli sekita kwegamba nti abafeere bajjudde buli sekita wotuuka ku bannaddiini ate abo bo bafuuka birala nnyo era bakuleetedde oyo ye Pastor Mayambala abadde asaba bakugambye nti n'essaala mu butuufu gye yasaba olabira ddala nga yakifere nti either bapleasinga abantu bamu oba nga alina kye yali abala naye nga ensimbi zaafuuka nsimbi. Kyagamba nti osobola otya okukozesa ekigambo nti wuddira abataayamba Obuganda bafe nga bazunga era abuziza ekibuuzo baani yali ategeeza abalina okufa nga bazunga era nti eyo mbeera Sarah Nabaki ng'oli mu maaso g'omukulu kyokka si byangu byakutegeera naye nga akugambye nti tulina bapasitors abafere si bapasitors bokka tuzze tulaba bannaddiini batono nnyo abavuddeyo kuba ku sayidi y'abantu ne bakomplaining ate wotuuka mu Church of Uganda abo bo yabakwatira ddala ku maaso tebanyega twalabana ebigambo ebyava mu kazimba mugalu nga mu butuufu tosobola nakikkiriza naye abaana bagamba nti bo beeteefuteefu bino byonna okubyenganga.